Justine Namere reveals how Farida Nakaziwe was fooled by ex-lover Umaru Sali. Ene chane amwe ebato sako amawulira gocha wano mu Uganda. Subscribe alete welabira okunyiga akadde osobole kuba nti olaba notifications buloteka yo videos empya. Olutalo wakati wa Justine yakolanga ku NTV ne mwana muwala munamawulire ate nga akola ku program mwasuze mutya Farida Nakaziwe tetwamanya lwakoma wachecha ekyatuukawo kubya ex-lover we Umaru bye yakolanga. Obutakanya bwatandika mu mwaka ogw'2016 Farida Nakaziwe lwe yavaayo n'avuma Justine okukozesa accounts eza Facebook ezenjawulo okugeza okusasanya ng'ambo ku relationship ye ne Umaru. Kakati Justine yatisa Farida nga amugamba nti nze banaye mukazi gwe ngenda kupostinga ku ngenda kugenda nkulope mu koti onsasure ne sente miliyoni 5 olokonoona erinnya lyange. Bwate Justine we yamuddamu. Kati oluvanyuma entalo zino bo benyini batula wansi ne basalawo basirike ne basalawo bazigonjole ng'abakazi batula wansi ne bateesa era ekintu kino bakikomya nga tebanagenda mu kooti. Kakati twagala omanya byatambula bitere kye kyatuukawo ababiri bano okutuuka okusirika. Namere Justine avuddeyo nalaga abantu entalo ezaali wakati waabwe ne Flavia Tumusiime yalimu. Era bawe yamulimbalimba nga bwali doctor. Kakati omusajja no Umaru teyakomoko yagenda maaso n'alimbalimba Flavia n'alimbalimba Farida ng'amugamba nti nze ndi doctor ekkata, nze ndi omu ku basawo ab'amaanyi n'olwekyo nze olina okumpa ekitiibwa. Kitegera kumba omusajja ono akola nga security guard. Security guard bana bakuma ekiro b'emisana, it depends ku company. Yakolanga nga security guard omukuumi. Naye nga yalimba Farida nti nze ndi doctor era agamba nti Farida Nakaziwe yategeera amazima. Kati yagategeera atya? Twagala tumanye Farida Nakaziwe yagategeera atya amazima. Akati omusajja ono yagulangawo pages ezenjawulo ku Facebook ng'agulawo accounts ezenjawulo, pages ezenjawulo mu mannya ag'abantu ab'enjawulo okulimbalimba Nakaziwe nti abakyala bangi baneegomba, abakyala bangi baneegomba, buli omu ayagala mbeere naye ate n'agezaako okumulaga nti era abo abantu bennyini ku Facebook mulimu abamu nga bagezako okono n'erinnya lya Farida nga bamugamba ebintu ebikyamu nga bamugamba nti omanyi Farida oyo mubi, Farida kino, Farida kiri ekintu. Omusajja ono yagezako okulaga Farida nti nze nkuyamba buyambi n'okuwasa. Actually nze nkuyamba buyambi, bakyala bangi banjagala eyo wabwera ate nga balungi okusinga. Ale n'ekintu ekirala bagenze boogera ebintu ebikyamu nga bakogerako ebintu ebikyamu naye nze n'enguma n'ensirika busirisi olw'ensonga nti nze nkwagala. Umaru teyakomaoko, yagenda maaso n'aframinga n'emikwano gya Farida n'aba relatives abamu nga baframinga atya agenda ajayo ebintu ng'agamba nti kati omulaba ono nze aneegomba onanjagala simanyi ono kino simanyi ono kiri. Ate yakomaako omusajja ono okumanya nti wa mutawaana yagenda maaso n'afuna essimu ya Farida. Kakati bano ababiri tujjukira nti baali bafumbo. Kati nga Farida ye omanyi omukazi watuuka ekiseera omukazi w'omuwasa n'omutuuza awaka sometimes aba akkiriza nti ye gwe bbaawe. Okitegeera nti ye omuntu gwagenda okuspendinga obulamu bwe bwonna nga muli mwenna. Okitegeera kakati omusajja Farida ye ng'amanyi nti actually Haji ono mwami, Haji bba wange. I don't see any reason why nina okweka essimu yange oba nteekemu password. Kati Farida mukazi watu ng'ateeka essimu wansi. Omusajja ono ye kye yakolanga ng'akwata essimu ng'agenda akebera ajja mu screenshots. Screenshotting conversations ezimu ez'enjawulo ebyama bya Farida buli kimu ebifaananyi ng'ali bwereere n'abyesindikira. Kati mu kubyesindikira bambi kati Farida nga ye tamanyi
kala omusajja ono ng'aze sharinga ku social media jukira alina accounts ezenjawulo ng'agenda yesharingako ku social media nga yeweereza obufaananyi na buli kimu kati Flavia Tumusiime agiramuwa tujukira nti Umaru yakozesanga essimu eya Farida nga yasindikira conversations naye nga Farida ye takozesa simu ya Umaru kakati Flavia Tumusiime tujukira nti yalina embaga kati ebintu bino byatukawo after like before 2 weeks embaga ya Flavia Tumusiime gende maaso nga byete binagenda maaso kakati omusajja ono yagenda maaso n'agamba nti omukazi ono Flavia Tumusiime aneegomba simanya yagala kuneddiza simanya ukoze bitya ebintu by'ekisiru actually Umaru ono aswaza erinnya ery'abasiraamu otandika okugamba nti banno ba workmates abakola ne mukazi waate mbu batandise okwegomba kakati ensonga zino zaatuuka mu kooti nakazibwe n'abeerayo yekka nga talina gwali naye omusajja we ng'amubuzaabuza kati bano abantu Flavia Tumusiime ne bbaawe basalawo bagende baloope mu kooti already balina 3 weeks ezembaga Flavia Tumusiime bambi ali ku pressure redde alowooza okwanjula simanyi bikoze ebintu ebimuli ku mutwe bingi ate omusajja oveeyo mbusimanyi nze oneegomba but ali atabuke ne workmate okitegeera ebintu nga biwanvu kye baakola nga bagenda mu kooti bantu bangi ba workmates abenjawulo omusajja ono Umaru Sali beyaframinga bagenda mu kooti ne baloopa kati Farida nakazibwe ng'agezaako bagamba nti nze ekituufu kiri nti nze nina n'obukakafu n'abantu bakyamu bikoze bityo kitegeera kati yatuuka mu kooti ng'aliyo yekka bbaawe nga taliiwo bbaawe nga yamwega actually nga yali mu mirimu ali busy okutuuka mu kooti nga Farida talina bukakafu Farida jatya okumanya amazima Farida lumu ng'ali ne bbaawe waka ng'akebera essimu ngamba omanyi anyway bantu bona Flavia Tumusiime Justin Namere ba workmates abenjawulo bonna buli yoma complaininga kintu kimu Umaru Sali afuse Umaru Sali John nti omusajja akyasinza obulungi wano mu Uganda Umaru Sali afuse ekizibu kakati Farida nakazibwe ng'avaayo ng'agamba omanyi ne omutima gumulumiriza gumugamba soko kebere essimu ya bbaawo mwana muwala ng'akebera essimu eya bbaawe nkati rumu bbaawe nga essimu agira kate muli password sometimes oyinza okuba nga ebintu ebikuli ku mutwe bingi nga gwe tobiriiko kati omusajja ono yaleka essimu nga teriiko nga temuli mu password Farida ng'agenda nyiga essimu akebera okusanga ng'asanga uno omusajja alina mu Facebook accounts nyingi alina mu WhatsApp alina mu biki agenda okebera mu chat list ye ne bbaawe n'asanga nga mulimu ebifaananyi bye yeesindikira ekitegeeza kintu omusajja ono yabijja mu simu ya Farida n'abiteeka mu simu ye Farida lwakimanya nti omusajja ono mufere omusajja ono bulijjo azaawaayiriza abantu ab'enjawulo kakati omusajja ono yakirabirawo nti Farida yandibanga amuguddemu n'amutiisatiisa n'amugamba nti koogeza n'oyogera amazima koogeza n'obako kyokola actually tandika okunsasula ssente nsirikire ebyama byo namugamba nti nze oba nga tompadde ssente bweziti ne bweziti ngenda kusaasaanya ebifaananyi byo ng'oli bwereere Farida n'abeeraawo mu kutya nga tamanyi kyakola already emikwano gye ku mulimu yagikyawa ng'agimbula okuba omusajja yamulimbalimba abantu bano simanyi bambuzaabuza simanyi bakoze batya nawe nga yakyawa mikwano gye ku mulimu nga tebakyakwatagana okitegeera kati Farida ono nga takyalina wakudda beekika abamu omusajja ne abaframing ab'emikwano ku mirimu tebakyakwatagana ekintu ekyaleetera Farida okutya n'abeera mu kutya nga tasobola kubaako kyakola kati kyeyakola mukazi wattu yagenda ku police station n'agenda n'aloopa omusango n'agamba nti omusajja ali bwati ne bwati era ntiisiza bwati ne bwati era nze mbeera mu kutya omusajja Umaru we yamanya nti Farida yagenze ku poliisi n'adduka addeyo ekkata n'atandika okudda mu mirimu gye egya security guard bw'atyo Farida ye n'aba nga yawona bw'atyo kakati Justin Namere yagamba omukazi ono answaza yatyoboola erinnya lyange ku social media buli wamu buli omu ng'andaba ng'omuntu omubi omukazi ono alina okuvaayo n'ayogera amazima amatuufu nga bwe gaali ngati Farida
n'agamba nti nedda omanyi ne yeetonda nga asaba ekisonyiwo eri Justin Namere ng'agamba nti bane nkwegayiridde ensonyiwa bikoze bitya naye nga Justin Namere agamba nti nkuwadde ennaku 9 zokka nkuwadde ennaku 9 zokka osobole okuba nti oyogera amazima ensi gigambe. Kati Farida echi yakola yagenda ku social media na posting n'agamba nti nze ne Umaru we are no longer husband and wife twayawukanye we divorced. Kitegeera bye byagamba abantu yete ayogera amazima nti ebintu bino byavaawa. Kitegeera kati Justin Namere ekintu ekyo nga kimuluma okuba nti abantu bano bamukola ebintu ebikyamu ate ne bavaayo ne batayogera amazima eri ensi yonna. Kati Justin Namere yawa Farida ennaku 9 n'amwongera endala ennaku 9 nama zirena ku 180 nama nga talina kyayogedde. Kakati Justin avuddeyo n'ayogera amazima mu video eya Facebook ng'ayogera amazima buli kimu ng'akijjayo agamba omukazi ono muyina okumanya amazima agali emabega wa misunderstandings ze twalina wakati waffe. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos. Peace out.